eyo fangoni singira gye tulina ate lete ya kibala kyova ne kakati talinayo muyimbi ng'asasulwa $5,000 mumpeeyo payo muyimbi omu nga bamubuukinga eyo mu kabira mpayo muyimbi omu nga Kabe Gudo we baba bamubuukinga okusibako emiliyoni yange naye ng'ate ye omwana yabadde asinga osasulwa mu Uganda mu baana abato bamanyikiddwa naye bamukodonkera oyo mwennyini yamukodonkera omwana otegerezi abantu bamutegedde ayimba te ennyimba ze te ennyimba ze balala bongera omwagala omwana afuuke wakabi agendeke Canada gwe baba baganya ogende Canada omwana ye bagenda mutwala kuba ajidde kuggwe UK tetwagenze Canada tetwagenze naye ku Gudo balina okugenda kuba oli mwana muto tebagenda muteeka mu bino bye byabeeramu mu kuvuma president shegere ye tebabimuteekamu ebyo Tuline Fake Gaza wano tugamba nti ku media kwetuli just go subscribe like follow later everyone know Fake Gaza then also gonna ku that Truth Media no genda TikTok YouTube Twitter oba X abantu mita X awo wetubeera nga kwetuli media it's a UG extra go there subscribe like follow ndino mukulu Fake Gaza je Twitter Gaza Nation Gaza Republic ebansi namba era tuli mu Gaza nsi namba tulina ensi yaffe eno mu Gaza okay amanya bampita Diaswa Lugembe it's my first encounter with you I just need to know Gaza Fake Gaza is a nation kifo fe try tumanyi kiri eriwa wali entale nyingi nene tumanya ati ne Uganda tulina Gaza yafu naye fake atonya wati fake Shafiki so kane fake mekondi so kane fake why ka Shafiki alina bamuzaala ye najja ne yetuma fake Gaza fake atonya wati ate kati sizi yali yetuma bali ntuma butumio mu ghetto nga bali temako mayobera cliché kiga dipo kijomba mve wansi ekatwe munkeri oshegera ngoyise wano nga ku bajita batya wano kirire wansi eyo na mu Kiganda katwe munkere wa nabisaru eyo waka mu Kinyoro shegera lipanda maze gatusalanga ko netusula wagulu ku bitanda wetuti oshegera nagenda kolaba ngoyise wano munkera wali omalo omwavu ngoyambuka bwoti kati nabwe nalingenza okulaba enkuba nensangayo anti kolo nasula eyo kasina wenzira ebyo mwana osana osula ka wagulu ngolaba enkuba etonya ne musula wagulu ku ntebe wagulu wemuti kati yeyo jenva je bakuzaala wagendeyo bugenzi je balinga abanzaala naye abazadde bange sibeeyo nenga bajja mu site ne banzalira kati Shafiki ye tumufuna tutya avaawa ajja Shafiki ng'omuntu yenna ozaala omwana wo muyita erinnya ly'obweyagadde namba okujja e Kampala sava mu kyalo obujja Kampala nze nzaaliddwawo mu Nkere kwe bakuzaalidde nsava eri Sakala oweshegere lenge Sakala ye eriddawo Sakala yange yeeno mu ghetto enene gigamba mu Kampala we nakulira Fake bakuziikawo okunziika njasooka mbuze ku bazadde bange kuba kati basina bitegeera bulungi nkulidde nnyo site oshegera ngina sooka mbuze ku bazadde bange kiri kitya yaddala ekyo ebiba kyokanga bombo temufiirwa agakologera n'oziika tugenda tuziika kati yejo bakuziika era ze setegerezaayo mbuba biki oshegera nze mbamanyi nange omuntu agukoza afudde tugenda tumubeereremu kati gwe obona ogukola bakuteekawa era abazadde bange bebamanyi oba nange benagula kuba nze nganze nsooga kali nagula ettaka yaabwe banakola ki bwe baba baguteeka
kale biriko mbu byakusooka omuntu aba n'ebijja kati byebyo Shegeera nze wona bananteeka bwewo nagula n'amataka gange eyo musobola okungalamiza eyo fiki soko kulikeyo gundi emeka nga tunagenda nakasooka enkuliza kati oli haji ebisanyizo bya haji watandise obikwatako ekitundu omanyi ife wano e Uganda ebisanyizo bya haji bitusinga okutegeera bakazi watandise ofuna haki abakyala bo nina bangi bagamba bana abangi baleke ani agamba mbagamba bana nze wempulira tibabaaba bagamba bosoolabirira ate oli munamba mmeka haki tosooka buuza naye nina bangi kwegamba ensi ogisanyusa n'endongo nga naawe weesanyusa nga ate nabo we bansanyukiramu nabo ne bafurayika anyway Fiki Gaza endongo nyenda kutwala eno interview mpolampola cause there are things we need to clarify ngaffe abamu betwagala okumanya Fiki Gaza nzinasoka nenkulabako mu kintu ky'eggaali kino wayina eggaali eri independent eggaali ogikoloze mu music eggaali ogikola okyali wa opponent wo eggaali edi nagikola ddanga nkyalidde obu kubanga ame nkulidde wano city nkulidde awo Katwe nga awachairman Edward awo tusiba n'abatani twaddogo waffe engeri yebaddogo abo bamu baati balina nabyakukola ntusiba busiiba awo kubera eno gavumenti eriko bimanyi okufuna ekyokukola kiba kizibu jako nga gweyiiza singa badde nga mu Uganda muno abantu bafuna emirimu singa abantu ziwe ngende ebweru sibasangayo kuba nsangayo nnyo Abannayuganda eyo ngaekyamujja eno kugenda eri kunoonya ssente ngene Uganda teriki kati wansi mu nkere gyeffe gye twasiibanga oshegeera eggaali reddi kati eggaali omanyi kiba mikwano gyo nga gwe n'abyataano wange n'oyo n'abalala kati abantu bakuba babyonoona nti bali babifuula ggaali mbu oshegeera ebiseera bisinga bagamba ekigifuula eggaali oli okubeera n'emikwano kiri oke but ekigifuula eggaali ebikolwa ebikolebwa eggaali si eriwo nti eri bikolwa ebikolebwa abantu nabo bantu kyemaye ebikolwa ebikolebwa balina obutambi bwabwe balemete kuba nga babuzaabuza ng'ekintu bakitunuza nnyo mu ggaali ababbi babamanyi era babeera ku street obutambi mbulabawo nga buyitiŋŋanya nga babalaba engeri gye babbamu ebintu basembeze kamera zaabwe balaba abantu bentambula nabo bakuliko nze ntandika okulaba ng'oli wa I'll use that name ng'oli wa Kimenke. How do you join you guys? Mwatuuka kutya okuba nti okusooka you are friends mujja mutya connecting benaye yansange mu dipo yange mu ghetto era wano mu Nkere ngamba mwana oli wa kibi nandyagadde fuuka ttaano yakunoonya sinze yamunoonya yeyajja mu ghetto yange naye newogenda n'omubuuza nagamba nti nze naye omanyi mu ghetto tubawanira buli muntu agize omupiikinga nga bw'ayayi ne vidiyo nziyina muno weyagira shegeera omuntu azze fulaikamu awo shegeera ate buli muntu azze omutwala nga bw'ali kasita abanga giri mu kifaananyi kya ghetto youth ng'ate nze nali ndabira ddala omulamwa gwe tuyina gwa kutunula awali omulamwa kuyamba ku fada tujja awo nzijjawo mumaasa twali tulina okuyamba ku fada ensonga gyaliensonga okyagikutte nze nkulaba kati ensonga eyo wetumuyambako nga manyi naye ali ku mulamwa ogwo kumbe omulamwa gwe gwakulya ssente shege ate ssente zitali zize Uganda yenaku zino okufuna ssente olina kuba ng'okoze nga weebeereddemu nga si za bwereere ziz'obwereere teziba zizo mwena mukimanyi nti sere z'obwereere zibagira omusolo babibika ne baleeta gwe ne bakuwako ne basoloza omusolo ne babonaabo kati gw'ogabira omuntu nga Catherine emmotoka y'emiliyoni 5 nga miliyoni 5 muvaamu amalwaliro 2 noba tozimya amalwaliro walumutukamu eddagala oba noba tozimuwadde nomanya nti
eddwaliro ezo amalwaliro aga gavumenti bongeremuko ku ddagala mulimu eddagala litaliimu kuba osangayo abantu bangi nga bafunye obuzibu lwa ddagala nga lyabbula nogenda bagamba panado yaweddewo naye nga waali mu nsi endala naye nga ssente lwaki ozigabira omuntu agula emmotoka ng'ate osoogira tuyambe ku bantu kuba oyo mwana gweoyamba ye minisita w'enkya kati byatagezaako okulaba bageto yuta abamu tebalina ati tebalabira wala kyekimu kyakuba omanye ebintu olugambo lubeera ku street okwo olumu nogamba nja clarifyingako nga ntuduse n'omuntu ono nti ebintu byava mu wayagala okwagala okuyimba newajjawo entiisa mukwagala okuyimba n'omusaba kolabo nebyo byalimu ngonayawukanano tomwawukanirako ku kantu kamu oba toli musajja Shegera soko mulabe ekigendera kyange byali bya bintu bisatu njagala akirabire ku maanyi g'abantu abeerewo amazima nga bageto youth nga bamwesize ekyokubiri nga njagala abeere real ghetto youth nga si kwekwekerera nga alina kuba nga nze akulira eri mu ghetto Shegera nga kinjagala ekyo kyonna naaba nga nsobola kitegeera n'ekirala nga njagala nange manye nti ni muyimbi kuba ye yajja okunnoonya Shegera mmanyi nakyo ngera nguyinawo gwe ninaye nga sigwawo olwo oba nga sigwegano manyi so okuba nga onsooseeyo naye nga oluusi onsooseeyo gw'obadde ekkubo nange wempitira ku gwe tujje kane namulaga manyi okuyimba asooka bizole ennyimba nga sinungi za Luswayiri nga kale manyi nze mpuliriza so okumanya nti Katonda agambye tukyuseemu nimanya era mu nsi muno oba owuliriza kiba kya ddala namuwuliza nangamba akyusaamu kubamu ku luga era naye ayagaliza ebintu ebimu kubamu ku luki nangamba kubamu ku Luganda nenkuba Oluganda nenolaba nga banana esoose eiseewo nkubye essanyu nsigo lunyata bukuta nkubye ennyinda nnyingi bakabinika Shegera naazina gamba buli project gyenta nga abantu abavubuka banange balaga nti bagiwe lukamizi awo nange namanya nti ebimu ku byennyanyamba gyandaga nti opposition gy'olimu gikoleki odde wano naye nga kyeyandaga Shegera naye nga teyali ku mulamwa gwe nali mwagaza Shegera yalina beera ali ku mulamwa gwe tumwagaza kati singa wakibi nnyo era naffe singa tuli bagoberezi be ekyeti kyakola bokyo kikujjako kityawaaya oba anti kati awo musaba kolaba ngomba ekyokuwa kolabo bw'ate nkenda kuwa walina mutabani waawo gwe yali ampa munkole naye oluyimba waliyo doogo waawo namwerabira nomwerabira omweru odredi yalina rasta Shegera simanyi abeerayo oba ye manager we gwe yali ampa nkole naye ne mugamba Chosen oyo talina wagenda kunteeka redi nange musinga n'okumanyikibwa Shegera so saagenda Chosen mu mpaayo oluyimba njagala gwe oba olina lo tuula mu luyimba lwange luno mba sirina kyenkuggyeko ndowooza kubanga alaba ghetto youth abo balaba basobola omuntu waddala n'atali waki kali ngaoyoledde ekibirubiru lwaki kirala ate nga nange naye ng'ate nange nze balaba kirubirwa kyange kirala simanyi oba bwe bandaba nange we nali neeraba nga ndi waddala era nga n'abantu bembeera mbagambaye kati omusajja oyo namusaba kolabo yagaana nasanyika okumbuzaabuza leero tugenda kukola nga mbeeraawo leero tugenda kukola paka natuuka n'embiri ekiwaani nemugamba nedda gobadde ki
kyogagweka nenkuba banana yange singo nekubakubamu awo Kamili nagiwulira eyo gye yali e Canada agamba wenzija tugenda kukola ki tugenda kukola remix okyaliyo omusajja nvuddeyo kasanze ole yanze nagenda nenkubayo oluyimba lwange olwa banana nga nekkiririzaamu kuba ovuddeyo olwo katsokolindeko Afiki wali twalenga co-founder takumazaalo co-founder bebiki like abantu batandise ekintu kufounder omuntu akutwalengawo omu ku batandika abagitandika tukyabyagala saagala ntaateze yagitandika bangi abagenda okuneesibako omufa abagitegeera nze njagayo mwenyinanyiniyo akimanyi gye yava sigenda mwesibako mubafa abagitandika yagireeta fangoni naate fangoni alina ositulayo abaana nga buno obudde abaana basasulwa kusinziira ku maanyi ge yali eyina luli olinayo omwana wa fangoni nga bamubuukinga emiliyoni ate era babuukinga emuyimbi wali omuntu omu nze olera babuukinga ku kibande kubeerako omuntu omu ekyegambe nti kati eyo fangoni yalina kubawa ddala basinga gyoli singa biswanka gyali singa like mwandibadde abayimbi nga muwerako nga musobola n'okukola akavulo nga ale natukwasa natugamba munange ffe tulina buzibu nammwe nga ati kati ennyimba muzikole nga za fangoni singa gye tuli naye ate lete yakibala kyova ne kakati talinayo muyimbi ng'asasulwa $5,000 mumpeeyo payo muyimbi omu nga bamubuukinga eyo mu Kabira mpayo muyimbi omu nga Kaabe Gudo we baba bamubuukinga kusibako emiliyoni yange naye ng'ate yo omwana yabadde asinga osasulwa mu Uganda mu baana abato kuba amanyikiddwa owoshegera naye bamukodonkera oyo mwennyini yamukodonkera omwana otegerezi abantu bamutegedde ayimba te ennyimba ze alina feva mu bantu te ennyimba ze balala bongere omwagala omwana afuuke wakabi agendeko e Canada gwe baba baganya okugenda e Canada omwana ye bagenda mutwala kuba ajjidde ku ggwe UK tetwagenze Canada tetwagenze naye ku Gudo aba alina okugenda kuba oli mwana muto tebagenda muteeka mu bino bye byabeeramu mu kuvuma president shegere ye tebabimuteekamu ebyo Chosen yandibadde omuyimbi asasulwa eyo mu Kabira nga ali ne waba yeebase Chosen aleeta ssente bamukwakola bonogoba ati buno ode Chosen osoomu omuyimbi ow'amaanyi ng'ategeera nga era amanyi opushinga Chosen atandika osasulwa naye oshegeera tegeera understand naye weefuule top 10 nga tolinayo muyimbi gwali oggyeeyo n'awanika eggwanga ne bamuwadde ekyabiri mbu ku show top 10 Chief Medi bamusasula mmeka gwe nayo show gya Chief Medi nti bamuleese n'embalala agenda asasulwa $2 ne ba $1 anti obula nkugambye ebipande kale tolina bya top 10 byotugamba tosaana kujjayo muntu shegera Kamili yankwata mu bukwasi wano katono nnyo just digadigaaza gwe bayita amasannyalaze ebyo besudiya bya kidongo aboshegera uyo Wisdom nakamuwa nyola tasasulwa namu oluyimba lwa nyola Kingizali uyo Bereje shegera agenda wano bamukubira enduulu Bereje bamuwa ssente nagenda naye Sudan nga bamunsabe bamusasula nga benyine bebagambye tujja jangu ne Bereje ne bamuwa ssente $300 naye nga basasuddwa nga buli kimu kyabwe oba oyise mu kakadde oba shegera nga buli kimu kyabwe kuliisa kutambuza kyekigamba nti abantu balina ekintu kye batamanyi lighting another candle tekirina kyekikujjako nze ate nsobola okufuuka owakabi abo okubasinga kuba nze nekkiririzaamu bwekiri kubanze nkimanyi sigenda yisaamu abantu amaaso manyi gye nava olina bukyoyogeddeko nti Chameleone oluyimba lwe lya Canada gwe ne Chameleone
mukwatagana mutya kubana kulabako wano mu kalulu ka Chameleone waliko ku guard kwennyini okwo kuba ebisere bimu na meeting nga Chameleone era nga nkulabanga woli Chameleone mwesangawo Chameleone twesange eyo nga bamubyeko essimu ye naina eggaali yange bamubyeko essimu ye eggaali yange nimbagamba mugifate ne bagifata bagimuleetera nga kuliko ekifaananyi kya Abba nongaba mugimutwalira iPhone 11 ebiseera ebyo mbijjukira zaali zakafuluma nga ya bbeeyi miliyoni oba zaali mmeka yanjagala nnyo Kolo nangamba mwana kyoyo fikigaza biki nantegeera Kolo nga bajebbi balemeddwa ate jebbi asobola ki muleke tobisa jebbi muganda waffe naye nga twaze mu bino ebyokulwanira mukama waffe tasobola Blaka bona tebaaliko ninga si basajja babi bonna omanyi batekubuze ekibuuzo ekyo fast nga tunagenda wala omwana yabadde ku interview emu n'agamba gwe wali obisimu ya Chameleone wakumanyira omubyeko essimu wena mubbe essimu ate nammanya anti kali nkunyumiza we bamubbe essimu Kolo nasula wuwe sigwe wagibba sinze yagibba yandaba ne bagibba ng'alaba sigwe bagibbako alina gwe yali agiwadde ne bagimunyakulako nze nandagamba awo nga batutte essimu yange yayita mmanyi dokita ani atutte essimu tugamba ngamba abaana oyo abadogo mbagambe balete ki essimu ya legendary abaana mbamanyi ebize gyabwe egyekisirusiru gye baleeta muki mu mabbaala nasunye Chameleone ate nga sigwe yasunye oli gwe yali agikwasiza ne tugibajjako dokita n'asanyuka Kolo bayatutwalawa yatutwala ku Jakanda simanya Jakanda tugenda wa Kolo twatambula kyonna kyonna nga musanyufu kati antwala ewuwe Kolo abayayi bonna ngamba bonna bejjeeko tugenda naawe gwe mukwano gwange abo bonna nembagoba bonna abo bonna baaliko nembagoba nembagaa kati ngenda ne dokitaali ate banooma kye bali baagala otuuke wali kutwana entukuvu nabo baleeta oluvannyuma kati nkeerera we nabakubira nga nasiibyeyo wa dokita Seguko ne basalako bamunabamu nga naye waali nga batonotono 5 ne tukiringaawo kati kwekuviira nawe twagala ng'olwo ennyumba nagyefuze oshegeera ng'ewa Chameleone toŋŋamba ng'olwo yaneesize kuki wenafunidde omutima ogumunonono ng'ate mulimu ebintu bye bingi biki naawe bimanyi kati nengimuleetera yanjagala nnyo bingi bye namukolera bingi kuba naye musajja wa mpisa ale nakulira mu ghetto bingi bye namukolera natuuka nagamba kyakabi nanteeka ku kido kati yawulira oluyimba ng'ali Canada nangamba gaza nkomawo tukole remix era yali akatuuka bw'ati ekiro 10:00 twakola oluyimba ne tulutenkeera kyemumanyiko nti no waba akwagadde ku mutima buli kimu kikolebwa kati buno obudde nengendeeyo nga yeebase azuukuka olwo essimu ogimutaasaako before kalulu kano oba bodyguard mu kalulu abukwanga kugundi before nga tugenda mpulira bulizi mbu agenda kwesimbawo nga tebenanatandikaawo kati awo mu kwesimbawo wona nga yantegeera nkubira ngamba leeta eggaali mujje tubeeremu eno mumbeereremu shegeera tunonye kalulu biki awo nagenda mu kikuubo wa nga tulina ogenda naye mubeereramu bambi shegeera nga mugumu amanyi egaali steady naye zino egaali muziwaaki abantu bakyebuuza nnyo ne bagamba omuntu n'abeera n'abantu 10 leero enkya luli ne luli omugaga abeera n'abantu 3 omwezi mwaka gumu ogwo kuli baba baawukanyisho kanga alina ssente muba waaki egaali just tetulina kye tuziwa ba mikwano gyaffe nga gwe onaabeera mukwano gwange olwo lwe njagala otambula nkuyita oshegeera egaali wezituziba mikwano gyaffe tetulina kye tubawa sometime waba omulaba era nga akukabiridde ekizibu okimumalira
naye taliwo kubeeraawo abanga unity abanga kuwagira kitegeera so tebabeera mbu tuba nababbi ba mikono gyaffe. Okay, banabimbi bali kye bayita ttiimu gundi muyamwe gye abantu basala bagiyita eggaali naye nga naye ba ttiimu yo. Ba team good music nga ogiraba team TNS kitegeera kati ffe tuli Gaza Republic. Nze no nali manyi ova Kawempe kwe kwetuuma Gaza abaana bagamba Gaza eri Kawempe. Si gyeri naye gye bali abaana beeyo nga be Gaza kuba nayo nabeerayoko. So Gaza twagezaako giteeka mu buliwa mu buli nsonda nkyali ku interview kitegeera. Olwo Chameleone akutadde ositudde naawe ogamba nti kakati yessaawa awo netusooka netujja interviews naziraba nga ziwerako abantu bagamba buli interview gyokola abantu bagamba lwaki tokuba endongo neweesonyiwa omuyaye n'abeerayo eyo notambuza endongo yo nga togenze kuye kuba yali akwesonyiye nga balaga either ng'azalaye oba nga alina kasajja ku mutima. Anti era kyekyo kinagamba kati jjukira oli alimu omanyi omutima Allah yatwawula nnyo gundi omutima guno n'agukweka tosaamanya muntu kyakola ki kati yayinza okuba nga oyeda alina omutima ogulaba nga tugenda mujja ku mugaati ogwo oba kyonna kyaba kyabalaba naye nga ate si ye Katonda. Banana nagita nga single. Imagine nagiremesa n'abaana baali babeerayo mu Fangoni baleme kukola mu challenge. Ng'era abaana abaawukana eyo mbalina bangi baawukana ne bajja eno ne baluga omusajja eriwo otuula mu challenge yo kololo enkya todda kuvuma nagamba obadde ki naye nga omusajja ekitegeeza ebintu bya ddala lwakuba ye wano mu kamera alaga ntakulinaako nooma naye nga muzibu nnyo nnyo. Ani kintu wali twewunya nga bwe tulaba gwe mu kamera tulaba nga gwa mulumba ate nga ye bw'ajja mu kamera akulaga nti Wolan. Nedda eyo teeke omanyi kyekitegeeza? Yes. Tiyejja kukubisa. Teeke omuntu gy'osobola okubisa omuntu kyolaga ensi nti ni humble. Naye nga otudde no cover mabbali wa kamera oli birala. Owetegeera. So eyo teeke ye kyova neetwali ku award walaba nga azikizaako kuzina ennyimba zaana ali ku stage. So ekyo kiba kiraga nti omuntu wa bulijjo amulaga ki? Amulaga nti ye talina buzibu kati omuntu yalabe nti fe abalina obuzibu fe abalumba. Otegeera kati eyo teeke nze namubuuka dda. N'omugamba nti sijja kukola ebyo nja kuba oyagala gyama. Namanyirawo nti yeteeke gyakozesa abantu bamufuule nga omuntu oba nkikunyonyole ntya. Bakufuule ng'omuntu omubi mu public. Like balage nti bali bavubuka balaba omulanga gwe baliko si gweggo kale ali entabalinaako obuzibu. Baba talinaako obuzibu. Atuwe oluyimba lumu olwa Gaza lwe yali akoze mu challenge nze muweeyo ennyimba ze 10. Abantu bana bo bagezeko otunula bamanyi ki tuba tubagamba. Nze nina ennyimba ze 10 ku akaunti yange ya official Gaza. Nga namukolera challenge ezisuka mu 14. Nenze bukyanga nti oluyimba talaganga nti oba one love dogo wange nabeerako naye mu ghetto kantuleko mu challenge yemu wano okulaga abantu nti no wapatalaze bantu just to support you kuba mwaliko mwena tekiriyo. Nze wano nali mukomera juze ye yali ku birthday oshegeera zakyakuluma tekyanuma nenze navayo ne mugamba happy birthday my brother ngoli mukomera nga nvuddeyo ng'ovuddeyo badde etideti bakulekerese bwe mukomera kati wenvaayo nomugamba happy birthday ne wali abanyiiga mu nnaku zekyo era wabadde osonkereza ozalibwa bwa muntu omwagaliza ye wadde abatakwagaliza muba niwateekayo ka post kamu nti free Gaza kuba abantu bateekayo ensi esoomuulira oba n'abamufolowinga
ne bagamba naffe katuwanike ekyo kyokka kiba kimumalawo oba ekyo kyokka aso kikozesa okozesa sympathy alage nti nange dogo oyo simuinaako buzibu naye niga tatikakola ki waya ze ezimu tezikola ki kyenagamba nti luli omuntu waba omulalu ku kyalo kyammwe temwayinangayo mulalu gye bali baagi mwategeera nti mulalu mwakolanga ki tumugoba wetuli awe tumwesonyera naddala tugamba oyo mulalu naye mumuwa obudde okishegedde era omulala bulayi lumanya nti eki nemumuleka buli kyakola muba mukimanyi nti olina akantu koyogedde wamanya bumanya nti otegere kuki nti waya z'omuntu tezikola anti kati ekintu kyekola kyokka kitegeera gova mu bantu nolaga nti tudoogo oyo tali ku mulama ng'ate doogo alaga nti yavawuwo kituufu nze ndaze nti nava mufango ne mukusooka okkiriza nti bali badoogo bafaabo naye ate g'oteekawo nnyo embeera eraga nti nze namubeeramu nga vidiyo ezisinga zensinga oposting ezakuza akawunti yange zaali vidiyo ze ng'omanyi nti muli ku One Love emanyi nti one day ajja kuŋŋaana dogo tuve mu studio naawe nkute alina badogo bangi batadde awo naye tebagenda nafuuka bakabe kuba nkimanyi nti alina mutima gwagaliza nabo bajja kirabe mu maaso ebintu bino ebya figure zabe birimu ebyeggaali kuba twafunako wa Sweet Kid ne mugenda ne ku bitanda ebintu nebifuluma ku bitanda nebigira like tebi mu public it's not tekiraga nti no kintu kibi nnyo twali twekuba nekiri ekidongo kyenva okugamba shegera twabasanga ba Sweet Kid batandika otusonkereza netwekuba batandika tuba muli mu malwaliro kyegeera so ekyo kyali kigenda okuddawo era juzi wano nga agezaako kwongera okulumbagana Bobi nakulaba ng'okoze video by the way n'omugamba gwe dogo nze nkyasobola okuddamu tombulira ebyo neewe musangayo nno kubadde takimanyi nga lwaki alina security yenkana ki yamusaba bangamba ennaku zino yakamirikamu akamirika atya bro kati awuwe waali dakiika 2 bamufuga zaabo awo waali dakiika 2 newaba bayiyewo sirikale nga byakumukuba oba kumulabisa talina kyalibbulwa kuba nti kati naku zino ekintu ekisinga tukitadde music yagenda wakimanyi nogamba nti tugenda kukyala omunga muli ku geeti eguddemu anti era kaliddamu okuba nga alinga azoleya nga newaba tazolezayo kasitaawo azoleya principal nze newatanzolezi nze newanzoleya nsoba omulabulabi naye principal naye gwe zoleya principal nina kujja takigeza nze ngenda kujja nwanireko kale principal shegeera nze kanzije ngenda mulwanirako naye akimanyi ekyo nti taddamu kikola message emutuukako kyogamba gwe olowooza si bya ddala wali situukawo wala nnyo nze ndi luwafuwa naye ekizungu wali shortcut obulimu ati oyo namugamba luli nekiba kisenge kyemwasula nkimanyi era wentuukira ddala nga bana abali eno bakukkiriza fiike ng'olabo bonna bali ku ttaka oba okitegera kyegamba talina gwalina eri kamanda mudogo oyo toyogera luyirumi toyogera paayo champion omulala ali eyo ng'asobola okubagana abantu 2 mu nfo Ibra Kabadi oyo tasobola oyo dogo wange yakava mulabisa juzi tasobola kuba ebimusagala biteeka wano nulindako nako ka video akamuke ndalaba nenga kalinga kazikiza kataabo kugambye nze nga nagambye nti tukyalekeyo ewaabwe ne mukama bwe musanga mu buliri ng'akyebase ate nga ffe tuba na bangi batula wafeefe oba eyowa tetugenda bangi wafeefe balugamba mwaje ne musalako ekifo tibalimu tetugenda bangi tuba twasazeyo omulumba oshegeera 5 10 kimala 10 talinayo bantu basobola kubagana
Talinayo. One on one. Talinayo. Nze abantu be yalina bonna bali baddogo bange nze abamuwa. Ne mbajjayo. Era we navaayo nabo ne bakola ki? Ne bavaayo. Baddogo bange bonna nze mbalina nga bali solid. Omuntu gwalina yayo yalina emmundu Julio. Yo omuntu asooka kunsongamu emmundu. Tasobola naye kugira one on one. Ate oyo wampe bbiri. Oshegeera. Ndako Julia ine emmundu ate ekyo mbadde. Bijama. Hey. Kyokka gwe ekigambo ebijama tokimanyi. Nkimanyi. Mani mbali sikimanyi nti mani Julio bijama wala. Julio njama. Pedala. Brother, Julio njama. Era banakuba Jake. Obeerangawo nga weebeera musawa ina omulaba. Jake lumai. Ogera okulaba bakututte kati yali awo kolo otwakubagana. Ngali awasiti kidi wambuzaabuza fikigaza kakana. Wali emotoka ejja wano kati mugenda kwogera biggwe ne mugagobadde ki? Nze ndiwo kwogera n'abantu wano. Obadde ki gwe musajja? Vane wano genda tunsembere emotoka nzigirinde. Yaleta bugundi bujjama. Yaleta bijjama birala kubidde banne bafune amaanyi baje batukwate ne mbagamba mwe mubadde ki? Nze nga lava eri mu ghetto mwe mwakulira eno mu bikomera okyegeera. Kati kyekyo talinayo security. Naye Mayanja family etulaze One Love. Uncle P mulaba akubeerera mu 24/7. Nina onabula ngendo soko kola interview yo nali ku wanwasula wane ebuziga na netukwogera kawo katini omanyi gayi wange nnyo Uncle P nemugamba netukiraga nti Mayanja family ekulimu ng'omuntu. Kwa kugamba nti Chameleone yakusembeza olina bye wamukolera Uncle P love evaawa yate. Uncle P omuntu yenna asobola okwagala ekintu kyonna. Uncle P asobola okwagala oba reaction yo oba music yo. Kati Uncle P yali fani wange ngera buli yimba lwenta yasooka okola challenge. Banana single yatusooka mu challenge n'ogenda n'olukebera. Era original sound eri mu kakeke nyini ka video ke ku TikTok. Banana single yasobola okukwata mu challenge sanyu. Shegera ankwedde omanyi singa okunyumira mulimba sanyu engeri gy'oluyimbamu ndimo shanyu nange fashion nagali nagayo bamita umalo akwagala oluyimba oluteekamu engeri gyewaserezaamu ekigambo ndimo shanyu nange fashion kati waliwo umalo mu kirabu atufukira ekizibu nga bataddeko oluyimba olwo tatereera lubala kuggwa kati buzibu buli mu industry. Industry no ogikuteeka nabwala Fikigaza. Nenga One Love ba Mayanja family mbagala nnyo ba brother. One Love all Kyagulanyi family. Shegera Principal family. Atawo ba Musayi baddala ate bakubeerawo mpaka kuwulira bubi. Kitegeera. Nina akantu ke bujjo kinyagala okusanga nkubuuze. Omwana yavaayo ku X n'akuteekayo Shiraga Shumba. Buli muntu nibagamba ogenda kukwatamu. Mwali munyumizaako ne Shiraga Shumba. Tunyumya ne kati mbadde nva kwogera naye. Leka naawe. Ate Lukimani yanobye. Ate waba yanobye nze yamunobeseza. Ne naawe uze ebibuzo by'ekyana kitu. Kati Lukimani nze tibinkwatako Shegera. Nze oli Shiraga Shumba etaano wange. Lukimani waba yanobye nange sigenda noba. Abadde amanyi wanoba nange. Alo. Chili chita boy. Ndipo boda. Kale. Kale. Yakuba ngaba. Dani. Kitegeera. Oshegera. Kali burede buno obudde. Ebintu biri waggulu. Tulina show nyingi ezokwasaganya. Gwe tudda ku Lukimani tubale tumanyi kye tuddako. Okay. Nina she London. Ya. Nina yimbanga mukaaga. Nsimbula nga 3. Shegera. Oliko gwe. Oliko abakyala si babiri. Ndiko Fefe Busi, Kalo Kasita. Sama Bash. Bayongeddeko abalala lulimba manyiiko gwe. Bayongeddeko abalala boyo Shegera. Muli bangi. Nelili puzzle. Enkudi agitutte.
Okay. Anyway, ndabako Fefebu kuli nade ndabako Luligwe, Fefebusi, ndabako Karoka Sita, Lydia Jasmine. Lydia mwamujeko. Lydia yazoleza simanyi. Simulabako. Kati kyekyo mwana kintu kyamanyi g'abantu. Abagenda otuwagira bonna bamanyi g'abantu. Oshegera. Okay. Era ogenda labo buluulo bunaabeera ku stage nga tuyingiddewo. Kituufu. London Summer Bash. Kati tulina ebyokukola bingi. Abantu bakera ku makya babamye ennyonyi egende Canada. Nga ffe tutambula tubeera mu byakola ki? Kuseeyeeya. Beera kumanyi g'abantu okole ki? Osirike. Anani gwe tosirika wina goyagala obalula. Wani andi gwe bwogezako lumba fada. Nga nkula golina okukoma. Olina okudda mu line yagala oba toyagala. Kubanze nkwesobolera. Solo one man is army. Olunaku olondulinze. Olunaku ki? Bwe tulisuula gate munda. Gate yeri waggulu. Akole ensobi egi. Ne wamusonga mu busonzi bw'ati. Nina mulaga nti nze gwalina osongangamu. At least gwe obeeramu ne kafeva n'omugamba it's okay. Nze ajja nsongemu twali buzibu. Nze nabimanyiira bya ghetto. Byenkuliddemu tusibye twekuba mu ghetto oshegere kyalo kyeri ne kijja ne twekuba n'ekyeno nga bya kivubuka rusitulwanira kaki kantu katono nnyo oshegera. Kugundi kuposta kwenyini kwenda bye Khalifa by the way. Ezoza mane Khalifa mastereza. Ani? Khalifa ate yani. Efiki. Khalifa yani. Khalifa aganaga. Katoyagala kungamba ndi kati ovudde ku mulamwa. Tudde ku kintu eyo ne kyetuliko. Amanyi industry nyumira good. Omanyi I love this industry. Tosa kuda kusonga za gwanga nonza ku agana gaga. Toyongera ko agaga. Tokyogedde otya? Khalifa aganaga. Agagaga sio. Khalifa aganagaga. Anyway. Nze simanyi wenkyogera. Kyova ndi musanyu na kiyimba ndi mushanyu. Okay. Kati awo kutegedde. Kati kyekyo tudde ku. Naye omumanyi kuba posta kwali muliko babiri. Muliko kwali naye. Promoter. Olaba akatebe kenyonyi kabatuuza ku gundi Royem. Kati omanye ennyonyi egenda yimirira. Mu bag. Kuba awo ebirala biba birala. Owoshegera. Naye nga tofaayo tudde ku mboozi ndala. Anyway, mbadde nkyali ku mboozi ya Rickman okunoma n'ongamba yewe oba anoba gwe wooli. Ale kati nsinze ne mu bufumbo obwo Rickman. Ebintu bya ddala gwe ne yani ne Shiraga Shumba like your connection is real. Just we are friends. Your friends. Okombuli ne ku Summer Bash bangambye UK Summer Bash ogenda kikuba. Nyina kikuba boy. Ndabye poster nga kuliko emitwe ena eminene. Nga omanyi omuntu gwe basinze oyisaamu omutwe kitegeeza abantu gwe bafokasinzeeko. Ndabye Karoka Sita, ndabye Fefebusi, ndabye gwe ne Khalifa aganaga. Mwe emitwe gyamwe gyeminene. Yawe tuli. Gwadagala obutwe bube butono. Bwabalala muli buba butono. Mulabye bo. Ekyegeeza wenda posta nga ndi mu katono manya banzoleeza. Ogaanirangawo. Biba bizoleya. Kuba kuzoleya. Nze nira gwe manyiko ne bagikolanga Katonda agambe posta sigenda giteekayo mu kikyusi. Abantu tebamanyi kola posta abana bakuba batuwadde ssente nze kye ssente. Awali ssente nga ate za maanyi g'abantu. Okay. Mbadde nkyali eno wagundi washirango nkyanyonyola relationship between you. Kuba mbadde nkyakunyonyola ngamba nti industry shire mumanyiko ekintu kimu. Nti buli muntu ajayo mutwe bwati akwatamu. Era kyovula buli muntu olwategera nti nno gwe naye mukwatagana. Abantu nakyo basuka okulowooza wakwatamu. Asiwe batwakwatamu.
eno mu ghetto bikyukamu boy si byakubukuta tolina kubeerawo ng'olina wooloolo nga tolina oba nkiyite ntya bakayita kamiro kiwaaniki oba olina akamiro tosobola kuba nga wakalaba ddeemu mwezi gumu mbu ate mwagala agenda mu nsonga z'omukwano biba tebiri mukwatagana mutya mwesanga wamwejjawo yantegeera nansindikira message ku Instagram nga ataanoyimba fiiti ne mugakyakabi nangamba wandiyagadde okujja ku kapati kaffe nga tewali buzibu okuva olwo ne mubeera abafuzi tubeera bataano ate kati niga yayiseemu ate waba yayiseemu nagambye tebinkwatako nze ndi ghetto youth waba yayiseemu kirungi waba yayiseemu ale si kirungi gyendi kuba mbamba mwagaliza mirembe ne mukyala we kuba oli mukyala we taano wange asinze yamuyisizaamu era nsaba Mr. Rickman songa zammwe ne mukyalawo zakukwatibwa bulungi Grace yani era kuwadde gundi Range Rover ate ngenola Range Rover egenze wa no wagifuna part 1 ne part 2 soka nanjikulabako ate negenda ndikulaba ate ng'ekomyewo yagimpaamu buwi kyogamba gwe ebigambo oba obiwulira tobikwata bulungi nze nsooka kumba njagala nembijja mu muntu yennyini nnyini saala nnyo ku yagimpaamu wiiki emu tosawaako taano motoka wiiki emu ekisoboka yagimpaamu wiiki nvimbemu ng'owegaaza nangitwala namalayo nayo ate namana agiza mu part 2 era zo sawa zo ne kati we mukubira abasobo gimpaamu abantu bali bamanyi akawaani ogezako kulaga oweri nti abantu bonna batwala kati ne motoka nze njirimu bave mu ebyo bakakkani fikigaza kati sawa zino endongo kyekiddako kulabo za kamiliyoni zo wazimazeeyo tokyalina kyomubanja kwa twale tuse ne tugamba nogandoza kati oluyimba lwonookola alina oddutuulamu kisoboka nakyo kisoboka kwati kyoyagala nze siyakinako tabu nze kasita ngenda mu kikiriru oluyimba ne balukuba nga nsobola okunyeenya ebitundu byange byonna tuzaako bukuta kajje naye agituulemu tetulinayo kapya kalala kajja bonna gye buli anko tulina ennyimba nyingi tulina anko tulina omwana oyo shegera nyimba yize tukyata yansigalamu limba pyanyongera dukola ne shiba yansigala nawuliddeko ku gundi yansigalamu mulimu parties nawulidde nga nze ninago nane recommending nga muteekemu nga vaccine yani lwasa talina ssente muteekamu buteesi osobera mu video mugaza nga tolinamu booki ttaano gwe babiro birabyewa akaboki asobola okanoonyamu no ate kati boki lwasa ayinza okutuukamu kaboki ka milioni 5 kamubula sente banga asinga ziteeka mu nkudi era noluyimba nduwulidde alina ekudi eyamusigalamu kituufu buli wabeera mu kamera agyogerako kati oluyimba lubeera wansigalamu nga ndabira ddala vaccine lwasa atuwe ku booki ekitegeera video yaffe tasobola givimba byabwereyo lwasa alina otwokyayo sente azinga ziteeka mu nkudi ffe tubeera eno mu Gaza nga tukirinze shegeera era lwasa onajyole olina otwokyayo ng'Abagaza totuwa ku zeeri ze mulyako eri ate eri muna ate obeera nga boki yaggwawo ekitegeeza n'eri baakwegaana ate kati boki waba tewali kiba kitegeeza ki ize tutambuliraawo okay nga tumaliriza gundi nina oluyimba olwafuluma recently nga mulimu abamukabira ne baŋŋamba oluyimba wali otandise n'oduvoicinga ngenda okulaba nga abaana ba Jeff Kiwabe oluyimba ate balukkakkanya mu baluyimba tugenda okulya nti oluyimba lwali lulwo lwali lwange naye nga omanyi ebintu byange mbeera musirifu shegira era kasana abanga ate Abagaza bennyini be balutuddemu nembala ekiwaani newali ekiwaani n'okita ekyo naate tiimu abamu ku tiimu baavaayo ne tiimu balina okuvaayo bongajjukira wadde nze ejjukira nkugane ndi mukakamu naye mulimu benkola nabo nga sibakakamu nga bo tebabikkiriza kuzoleya wozoloyeza oba omukulu
asigadde ku Holland bo nga batandikirawo bo batandikirawo tebalina budde nate olumba lwali kufitinga bulungi kuba ebigambo ebyalimu akabira oba nsimanyi empologoma zaabali byebyo mwana wa taata gwe togyali Okay, tubone ne Fiki Gaza olunaku olwaleero. I love doing such interviews, like you get a lot of humor from a person goba oli naye. So Fiki Gaza kiki tusobola okugamba abatulaba right now? Abatulaba mwana twatadde ennyimba mpya Shegira mugere muzikebereko ttaano mukone wali mukadde buli wamu gundi bagita batya? Fiki Gaza Music. Fiki Gaza Music. Fiki Gaza YouTube, TikTok, Fiki Gaza Music, everything Kwisi. Okay. Shegira. Okay. Nga walaba n'ebizibu byebweru okusiba ekyo njagadde kisembyayo just twalwana n'olutalo nawe walwana sakola ali kumpewo ningamba bannanga abantu beeyo mu ebintu byabwe mubiri abayimbi baffe mu beesonywe kuba si tusigwe gwali gusose nga tubiraba twalaba Wike Benda twalaba Biniganta ati naawe ozze kibaddewo ekityo Sindi yo abantu yalemera monteri n'abagamba sina kyenja kukola paka nga muterezeza buli kimu Sindi yennyini Sindi sanyu byamutuukako naye yagenda eyo sebo nga bamutuusiza ku location bamuwadde gundi bochi wa kitunda tukeri bamuganja ngo bamuwadde bochi we n'abagamba siwola Saudi ate yalinnyako ku stage nange siwola ndo kubene tujja tutuyanya tosasinika manyongo ngamba mukole ndongo Shegira natompadde percent ebyo byasokola ne stage mbasaze siri kulinya stage kusinika manyo nammwe naze yimba munsasule kale bino be baddamu ba promoter bana echovola aba bayimbi abamanyi bulumbi muyitamu nga mukube olwimbo nze ntuyanira mu studio nganonya kigambo kimu ku kimu kale gonsinikire ka manyo ngontute na munsi etali yange mujango oyimbire bwerere ebyo bawoza simanyi tuteeka stamp mu passport yo eyo kya stamp boy kasito yimbo bulungi era zigenda luma mu byampaka kiri katatera ndani teriiwo sure Canada tujja Canada mujja Sweden buno busi obulala twabuzole yadda buno Shegira South Sudan ngejena nga bataddeko oli omumenge namuyamba ninga akangendeyo awala wana abeera sijja genda nawe obokirira bwoti nga bo bambuka ate bakola ki nze oza mba nzikirira bwenti nzikirira ntya gwe kuba makafaani naye ngo nsanze mu ssaawa ziri ssaawa 8 ndi mu byange nange nzikirira babeera batya owulidde kyogamba funa wenekweka ate nze saafuna wenekweka nze wakati mba mmanyi tugenze mu Star Wars anyway Fiki tweyanziza obudde bwo I just love your music